nga Ministry y'ebyobulamu twagala okujukiza Bannayuganda nti balina okufuba nnyo okukola kyetaagisibwa okulaba nti baddamu okugoberera okulungamya kwa Ministry y'ebyobulamu okukwatagana n'okwetangira ekirwadde kya COVID. Tuze nga tulaba nti omuwendo gw'abantu abakakasibwa okubeera n'ekirwadde gugenze nga gweyongerako waggulu bw'ogerageranya bwe kyali nga January w'omwaka guno atandika. So kino tukalakatako nga Ministry y'ebyobulamu okujugisa Abannayuganda okufuba nnyo okwetangira ekirwadde kya COVID. Kikyali wano naffe. So masks tulina okuzisaako, okunaaba mu ngalo tulina okulaba nti kuterebwa mu nkola, kubanga kye tulina okulaba nti twetangira okukwatibwa ekirwadde kya COVID.